Wewa omunyo kusatu butelevu tukyagenderera maaso twebaza banaffe bakyagenderera ddala maaso n'okubanga ate banyikiza n'okunyiikira mu nteekateeka ezaalunga nga bwe zitambula naddala okusobola okulaba nga tuyambako abantu mu bitundu eby'obusoga butelevu. Tukyagulunga okunoga okutuusako ensonga bute ate bwe zitambula kiwa omutemero kikuwa enkota tugenzeko ennamayinga eyo nate abayizi abali ekopi 5 birambirira bano ne bakuguse mu bintu eby'emikono okusobola okulaba nga nate batambuza obulamu bwabwe obulungi okusinziira ku bakulembeze abali mu nteekateeka ezigenda mu maaso. Bagamba ekyo kigenda kuyambako okusobola okulaba nga ebbula ly'emirimu ligwa mu ggwanga lyattu Uganda olwabamu ku bayizi abakuguse mu bintu ebitali bimu. Ffemu nnyo nateeka tugulunge. Poliisi ekikidde ensingo abazadde mu bitundu eby'ennamayingo abagenda maaso n'okufumbiza abaana baabwe nga tebaneetuuka. SP Tayeebwa Apollo nga yatwala poliisi ekitundu kino agenze maaso n'ayogerako eri abayizi abagenze maaso n'okutikkirwa emirimu egy'emikono nga bano basoboye mu 5 ng'omukolo guno gubadde ku ttendekero ly'emikono e Namakangala mu disitulikiti y'e Namayingo. Tayeebwa agenda maaso n'ategeeza nga mu kaseera kano abayizi abasinga obungi bafumbirwa nga bakyali bato, kino nga kye kivuddeko obwavu ssaako n'okubuyigiriza okuba nga tebumala n'obumenyi bw'amateeka obugenze maaso n'okweyoleka omuli okwetta. Newankubadde nti size ennyingi ennyo ezitiisa zifuule ekitundu nti kirimu obunkenke, naye tutandikiriza mpola mpola mu kufumbiza abawala abataneetuuka. Omwana omuto omuwadde omulenzi nga talina mulimo yadde afuuse mukyala enkya bw'asaba bbaawe nti ayagala kasente kakola nviiri, bbaawe nga talina busobozi bw'amusaba nti ayagala kugulayo akagoye ng'omukyala bw'asaba omusajja we ng'oli talina, nga bwe batuuka mu buliro ekiro ng'ono atunula eno n'oli agamba kyuka, ng'oli agamba ate nkyuke, kiki ky'olagawo? Kyokka Ssaabaminisita owokusatu Rukiya Nakadama nga yabadde akiikirira kubiriza Paalamenti ku mukolo guno avuddeyo n'alaga obwennyamivu olw'emize gino egy'abazadde obutaweerera abaana bwe kireetedde ddala ebyenkulaakulana nga bizze emabega. Bw'oba oviira n'olwaleero otayirayo kakutyama, gy'otandika esaaluuni oleeta abaana abandi mikwano gyo balina bemukuzalaba ku kyalo wendo obeegese mu saaluuni eyo musobola okutambula. Nakadama ono asinzidde n'asaba abayifundikidde emisomo gyabwe okuteeka mu nkola byonna bye basomye. Abavubuka abazaire ndisaba nti bakikozese bulungi ino kubanga abagaire abawaire obugayiga obw'ensibo. Buli mwana gwawaire that skill ali kujja okuba no with that skill amuwaire okuba nti he or she is a job creator. Ali kujja kuva wano ajja akola omulimu gwe nga tebali kumukozesa. Ye atwala ettendekero lino Margaret Makoha ng'era ye mbaka w'ekitundu kino agenze maaso n'ategeeza ng'obutasoma bugenze maaso n'okuddiza ddala ebyenkulaakulana mu kitundu kino. Y'ensonga lwaki yateekawo ettendekero lino okuyamba abafunampola bayiga emirimu ng'okukola enviiri, okuba bulooka, okubajja n'ebirala bigwa mu kkowa eryo. Naye ninda kusaba gavumenti nti bw'eba esobola skilling center eri wano tulina ekasi 4 ed'ettaka baleete batandikira awo basobole okubona nti ekintu bakitwala mu maiso, tube ne skilling center ng'abaana baife basobole okuba n'obukugu. Baabasomesa ba Paalamenti mu kitundu kino eky'Namayingo batendereza nnyo ettendekero lino nga bwe lyajja ne lirongoseza ddala ebyenjigiriza ng'abayizi abasinga obungi baabanga bakuma wansi eyo nga mu kaseera kano batuuse n'okukola emirimu ng'okutendekera obusomesa. Namayingo district mu constituency eno ya Namakangala kyatukoledde kira Vicente kintu kyakugyayo abaana ababadde nga batudde mu bisenyi, abamu nga bali mu kutunda kabalagala, naye nga saawa eno abaana abasinga bungi ndaba kati bayize ebintu eby'amakulu. Oba olina nti olina omwana atuuse mu myaka 12 okweyongerayo nga yali mu primary ng'ezira kyasobola kukola, ekyokukola kiri nti tumutwale mu masomero ageegeresa skills abe nga asobola okuba ng'eriyo kyayega. Eggulu lino likusakiddwa Sunday Charles Omunyo.